nyongero bategeeza nfunye ekirabo okuva ewa Maama Phina bagiyita Canon R6 Mark II mirrorless kamera ya $12,000 nabagambye okuva ggulo ne mbagamba Maama Phina yalagula nagamba esibifa agenda zaala abalongo okunebaza kamera gye bampadde gye bangulidde ya $10,000 gomuna Uganda atulaba nebaza Maama Phina olw'omukisa guno ogwompadde kati olaba wali mbadde mbajoga sirina kamera ya maanyi ate negenda bimala Maama Phina yalagula by the Maama Phina yalagula bino byabagamba ntimanyi yalagudde nga omukazi anatira okuzaala yabyogera emyaka omwaka doza nga gumu n'ekitundu oguyise oshagira kati nagamba nti sigifa agenda zaala ki abalongo yazadde ki yazadde balongo sifa yazadde balongo Maama Phina ani yalagula Maama Phina yalagula before bino byagamba kwano ikaita bikwalabika bakakakola naye yali yayogera dda naayita waliwo kwe kusima Maama Phina mpanga kamera bagenga mpya kino ati kati ejino lyanda lirisiru dibinkulaga ati bipya mwayi mweyogeza ya $10,000 osogisa kingako $12,000 eno si mirrorless ati yeno Canon $12,000 antu katumbutono wako sebu kabei genda mugundiyo ononye mu kamera jibayita Canon R6 Mark II webazani omanye sente Maama Phina anti abikoze kati lindako ngoda njogera atulide kati njala balaga Maama Phina akoze buli kimu nera nyongera omwebaza era no professor ono mama ono omuchala owa Kinansi yoye alikati atomanyi gwe omutegera oyo nga tusimbye oluseko laba avudde mu kamera ate nga yagamba nti akoyo okuyamba Devosh ina kyobazo oba yadda yakowa kuyamba banaku fete tuli banaku Madubala yakaba nga agambye akoyo okuyamba Madubala yali munaku nze siri munaku kamera yino awabakola birungi kamera yino obukadde 12 ginonyereze kuba giyita Canon R6 Mark II mirrorless latest yeriko $10,000 ekyogamba omuntu wakuba omukolo ng'eyo sijalese gubatese ate kati kuba mukologo nga nkuyise ku mukolo gwange nojala ebikamera ebyedda simanya 5D ng'oleeta ebyo negenda kukola olaba wali mbadde mbawemula siina kamera neyanza Maama Phina n'emikwano gyo batumire president wabasaba Kinansi bakyogera bata mu Luzungu oba federation bagiyita bati federation yabasaba b'Ekinansi those are federation of witch doctors is the president Maama Phina bagira excellence naye nga nebaza kamera yo bagimpa mikwano gyo bakadama batumireko bakadama mbatumira naye waliwo bamanyira sebo kati muddemu mumanyire abagenda ganira bagenda gamba bagikuwadde bunyira sente sizi wano nanti waliwo kadama akolera omwaka mulamba ku sente mmeka anti buli mwezi omwaka mulamba gweramu emyezi emeka 12 milioni emeka emwemu mirundi 10 nera nange newembeera nze kadama eyo si yo bagikuwadde buwi anti bampadde okumpa kiri tokoze nze kadama nkola zange bampadde era nkwebaza Maama Phina kati kanyongera okubunyisa enjiri ngenda kubunyisa enjiri amawulire gonna ndabye wali ku social media bagamba mbwalimba simanya agenda mukwano nga tonafuna kino toyogera Maama Phina tekuli lenzi kati ate bweteekako lenzi yebeerako ya $8,000 watubera mukadde mweka miri kwesa 2 milioni 2 tugenda kati nze lenzi ngenda gyegulira omwezi omwana ali mugireeta bangulidde bode gibayita bode yokka $12,000 R6 Mark II anti gwe muganda wangu nga tumaliriza njagala Maama Phina obwaka bumutuukeko nze nkubuulira Maama Phina nzala okugulira lenzi togyagala Maama Phina badde nsawa ne lenzi obugule Maama Phina agule lenzi nampa ekintu ekijjudde kale milioni 8 gozimanyi olusimba n'amaanyi obwama gusabu mbadde ngenda zijjawa kadde 8 teriko lenzi Maama Phina ine gyompadde agikuwadde naye tekuli lenzi gimpadde naye tekuli lenzi naye ogisaba milioni 12 zenkutte mu ngalo mbategeeza anti bwe mazo gifuna nezijja kufaizika fenje ku 1 million gold oyagala kulya tuli kufaizika wagifunye ddi
ya kapituze nsanze wandege yabati deliveries manda bate obuvera bukyali tuli wano wandege wafa izi cafe kati ngenda kulya embuzi namba ya kakadde bagambye ojosomemu oba kakana kataboka bimanyi naye ebimo bimanyi bino bimanyi just ndowooza nengeri jeri latest tuwataga soma bakadama balusoma bajja kuyambako akadama shukran Habibi come to Uganda kabrechika harda kana nengitegeeza Maama Phina abikoze Abdu Sempi ninachali wanga Abdu Sempi jomo dili badda tamba ko yadde niki n'ekikumi ninja mutwale kwa Maama Phina neakirize jamutwale Maama Phina neakirize nti Maama Phina akola ki abimala manyi boogera nyo eyo sima postinga Abdu Sempi jja ne Joseda Buloga ngenda batwale Maama Phina mutegere kigwa yes basibule yes ate kati wali okulya embuzi wano wafa izi cafe wandegeya 1 million goat anti kati ku sente bampereddeko n'akasente no mugamba wallahi ani akuwadde mwine tima ngakula moja kunyiga ngenda nasasudde eddembuzi banamulye banange mu namba ise tugenda celebrating Maama Phina kyakoza atya wano wafa izani izi cafe wandegeya opposite Equity Bank okirira bukirizi wansi mu basement mwetusinzidde ojategeera yes ekusanze wano wafa izu tuge bulaba nono nene wakaza Maama Phina olekirabo kino Abdu Sempi jomudiri badda nkimanyi kigenda kuluma Sempi jomudiri badda wali yagala wa president wa buloga netubukuma milioni 12 nno zengendo tambuza mu blogging bwogirabanga ng'osemberayo bana bamawulire bajja ne basindika balina bukanoni obwedda nga kusindika wegendereze kamera gy'osindika ojja kukoona ekintu ky'otamanyi ojja suula kamera yange nga togimanyi eno kamera ya milioni 12 R6 Mark 2 Canon mirrorless yeriko latest osimanyi obujoseda buloga butambula n'obusimusimu ojja kukoona kamera iPhone 15 yeriko era Faizi cafe ze mubulira wano wetuli Faizi ndoza ndikuzerezi Maama Phina bina bisoko byo Faizi ajja kugula ebirala Maama Phina leka bimale Maama Phina bina leka bimale Faizi cafe wabigula ebirala ebirala kwa kwetaga mu kadi Faizi cafe njagala ngulire ebirala kwetaga ko cover yasoka nangula laptop bilioni eno yesoka walwenda eri mu sawa Maama Phina ng'omukubye nnyo oluseke asiruseke asiima yes mugenda gamba ngawe yasiima SB for mukwano gwe era nange yansiime munaye kamera yiyo akadde funa biri naye bino bijidde nga mwogera era Maama Phina nenda laptop zizo no mwana ntambula nazo zino no Maama Phina yazimba Maama Phina nga tobanga omukubira kalango simanyi olewuddeko nanga nti mujjemu abasamirire sebo akulaze HP za ndetireno yajienda ku Dubai wanabadde mu birthday yes yandetereno kati gokwata wano ino milioni emu gata ko milioni 2 milioni 3 gata ko milioni 12 muntu omu Maama Phina amacho vira yali ayomba agenda ko kuyamba kuyamba bana kupona fa balina muntu atuongereza ko bongereza nemwe simani ne sigo ya chami simani ne linyo ligenda kutuko bana wange bamusulawo bamalo bala bene muone mutani ko mufukire kizibu fituina yampadde kamera nga nina mu already ngo inamu enkadde kwali toinako yes sikiza mpadde ya milioni 10 akongeddeko tobadde bubi batagenda ku mfati fete achaso tuya Maama Phina totuva ko fete tuli bantu baluseke kichempaye mukadde 10 je obo kozotya Maama Phina chikoze kati kamera hii yampadde laptop yampa kati soko blogging wano balaga kamera je yampa je mbadde na je na soko ogenda soko blogging kati ku kibuga wano bakuulire Batate eno eje mbadde nkozesa eno yenda kweno ekoletya kati eno bagita R6 plain eno bagita R6 nazo zinkosa R6 zokka eno emiralesi kati ono girabe eno enatiri latest yenda kweno zona nze nkosa R6 waliwo bafotografa b'emikolo mukyakozesa bikano ni 5D nojja ku mukolo gwe ngulina 5 walayi bwofulumira gasi genda zino nze nakula kamera zange okukyala kwange kwa kulyo mu January ogenda kyala zigenda kukola Maama Phina binaja bimala olaba amaze bino wamaanyi naye gwe KI ino si diversion msibula Maama Phina sibula ino si diversion
Maama Phina lenzi mukadde munana Maama Phina lenzi yange eri endala soko mpe ku lenzi yange eyo Maama Phina nga ogenda mu njagala buli kamera eriko lenzi empanvu kati kuliko ono entono bagita 50mm kati ate kuliko eri empanvu Maama Phina nga ogenda mu kuba oluseke njagala lenzi endala kati eno kweno kamera gyompadde netagayo eno 70-200 lenzi bweti ogirabye eyo nga biganya okuva kuba byononye bino byemwe makula kale kankijjeko kakati Maama Phina kati njagala lenzi endala bweti eno yo nagimaliriza eno yakuno kati eno kamera eno gyompadde yetagako lenzi naye museke nga luwanvu nange ndaba luwanvu wamuleka ebirala byekolere biranja byegulira naye nga nkwebaza munnange yagamba SB agenda zaala abalongo kino nkikugamba twali Dubai ne Maama Phina mu Deira gwali mwaka gwa 2011 2021 omubani yasoma munda awo mu Deira awo not 2022 bwenzijukira mbazijukira bulungi yamugamba genda fuuka Ssaalongo kino tekivudde wano twali tutambula yamugamba Ssaalongo SB4 n'agamba naye kimanyi tolifuukako Ssaalongo akatambyako ngenda batika baterayo mu maaso awo nkalina obadde okasiriikiridde nkasina nti ndabe nga mwogeranye ne mwoyo njaka bateera nga muyita Ssaalongo awo abana mu kikanula awo baba mumanya awo mu kikanula awo mu Deira awo wasani ku luwombo genda ku Baniasi wasani ku mpombo wali waggulu ku Sabuka awo wonna bamanyi ki Maama Phina awo twali tutambula kutulina mugamba Ssaalongo SB4 nanga lwaki mpise Ssaalongo akavidiyo nkalina kayisi kamaze emyaka egi ebiri nene weruba luseke ndukubye mwana wa nyoka iyo kikulu muli bana kusaba bakuba kuseke babukadde 12 bamalirize nze mbamaliriza